mu mawulire ge tuyinawo eyaliko mukyala wa minisita mu gavumenti ya NRM bamukubye ebyuma n'aba nga afiiriddewo mbulaga era ng'omugenzi bamuyita Florence Taaka bamukubye ebyuma mu bitundu eby'Ekitukutwe Kiwologoma Nakwero Road mu bitundu ebya Kira Division mu district ey'Ewakiso. Ono nno nga mukyala we yaliko minisita era nga yaliko omukungu mu gavumenti y'ekibiina ekya National Resistance Movement oluvannyuma lw'okuba nti bamusanze ku kkubo ng'alina byagula wabula bamukubye ebyuma ng'amutomedde ate abadde avuga oba abadde wa poliisi era nga ina babadde nabo nga bwengenda okubanga nkutegeeza. Wabula omwami we yaliko state minister oba minister omubeezi ow'ensonga eza East African Affairs era nga yasavinga mu kifo kino omukulu oyo gwolaba yasavinga mu kifo kino okuva nga ennaku z'omwezi mukaaga mwezi gwa mukaaga mwaka 2016 paka mu mwezi ogwa Mei gwa kutaano omwaka 2021 bamwita Julius Wandera Maganda yaliko state minister ow'ensonga eza East African Affairs. Kakati mukyala we amanyiddwa nga Florence Taaka gwe bakubye ebyuma n'aba nga ate ye afiiriddewo okusinziira ku sources nga bwe ngenda okubeera nga nkutegeeza. Bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Nja kukusaba gwe atugoberera ku TikTok oba emikutu gyonna nga Facebook gyonna gye tusinzira okubanga tukuweereza obeere nga ate ofollowinga osigale nga ate otambula naffe mu mbeera emu oba endala. Kakati wuliriza okusinziira ku sources ez'enjawulo oba n'aba abaddewo nga batugamba nti authorities in Kampala are investigating a case in which former Minister of State for East African Community EAC Mr. Julius Wandera Maganda's wife was knocked dead by a speeding car driven by a policeman. Nti ab'obuyinza mu kibuga Kampala bakyagenda mu maaso n'okubanga banoonyereza nga bakola okunoonyereza okw'omutawaana ku kabenje akabaddewo nga kano katutte oba kagendeddemu obulamu bwa mukyala wa eyaliko minisita ow'ensonga za East African Community amanyiddwa nga Mr. Julius Wandera Maganda. Omukazi ono abadde ayitibwa Florence Taaka ono ng'ate ye mobilizer ow'ekibiina ekya NRM bamutomeredde mu kitundu ekimanyiddwa nga Kitukutwe ku luguudo oluva ekiwologoma okugenda Nakwero gwamanyiwo jagenda mu comment section ombuulire mu bitundu eby'Ekira Division mu district ey'Ewakiso. Wabula kano tokeerabira omukyala mobilizer wa NRM omwami mukungu wa NRM wabula nga abatomedde ate musajja wa poliisi. Olereza the crash involved two vehicles. Akabenje kabaddemu emmotoka bbiri. Njagala nno okutegeeza akabenje kano engeri gye kaguddewo gwampuliriza kugambye mukutu gwa Red Zone TV watonaba kubanga osubscribe nga kikole obeere nga ate bino byonna tobimisinga. Kakati wuliriza emmotoka zibadde bbiri kubaddeko emmotoka ya Toyota Premio emmotoka efaananya ebimu n'obutambi mbulina naye sijja bikuwa olw'embeera za community guidelines bayinza otuleeteramu wano obuzibu. Naye wuliriza emmotoka ya Primo ng'eno eri namba UAX 937P Primo n'emmotoka ya Harrier Toyota enamba UAM 516B zitomereganye naye nga zitya. Kigambibwa nti emmotoka eya Harrier njagala kubanga nkulagako wano kubimu at least kankuwa ekifaananyi. Emmotoka eya Harrier ebadde eyimiridde ku kkubo nga bwe nkugambye mu bitundu eby'Ekitukutwe ku luguudo oluva ekiwologoma okugenda Nakwero. Emmotoka ya Harrier abadde ayimiridde ku kkubo bakoleko ka shopping ngera wobimanyi. Kati owa Primo n'ava eri ng'alemereddwa ate nga bali ku sayidi y'emu adda ku sayidi y'emu ono gy'atunudde n'oli gy'atunudde gy'alaga. Kaakati owa Primo n'alemererwa wabula ng'owa Primo abadde wa poliisi era ng'ali ku ddaala lya police constable oyo ngenda bikugamba. Primo bweremeredde abadde agivuga n'ayingirira Harrier ebadde ku kkubo wabula nga tagitomedde direct abadde ng'agezaako giwugula wabula omukyalo ono amanyiddwa nga Florence Taaka ne bamugattira wakati w'emmotoka ezo ne baba nga bamukunyiza era bw'atyo tasobodde kubeera ng'awona n'aba nga ate afiiriddewo. Tragically the driver of Toyota Primo njagala okuba nga nkutegeeza nti abadde mukulu wa poliisi era ng'ali ku ddaala erya police constable. Uliriza the driver of the ill-fated Toyota Primo was identified as a police constable Wilbur Nwagaba and the other occupant as assistant superintendent of police Achilles Atwembembere. Bano no babadde mu motoka ya Primo eri gyolengera side eri bonna babadde basajja ba police. Omu abadde ali ku ddala lya police constable we bayita Wilbur Nwagaba era nga yabadde avuga nga mu motoka ya Toyota Primo nga bwe nkugambye namba UAX 937P mubaddemu omusirikale omulala ono nga assistant superintendent of police bamuyita Achilles Atwebembere
be babaddemu, bonna babadde mu mmotoka eyo, wabula nga bonna bakolera ku police eya Kira Division Police Station. Kakati bano be babadde mu mmotoka ekoze akabenje era ebalemeredde ne babanga bayingirira omukyala amanyidwa nga Florence Taaka, ono nga mukazi we yaliko omukungu oba omukazi w'omukungu yaliko minister ow'ensonga za East Africa mu government ya NRM, omukulu amanyidwa nga Julius Wandera Maganda, wetwogerera nga kati Ssemwandu olw'ebyo ebibaddewo. Wano nga batugamba Mr. Maganda was seated behind the steering wheel of the Toyota Harrier when the officer's car crashed his 45-year-old wife. Emyaka bagitugambye. Omukulu amanyiddwa nga Julius Wandera Maganda nga ye mwami w'omukyala, kigambibwa nti abadde ku steering alinzeeko mukyala we, abadde agenzeeko ebbali okubako byagula, era ye ng'ali ku steering amulinze. Mukyala we wa myaka 45. Wabula emmotoka eri ya Primo bwe balemeredde esanze omukyala bambi agezaako okukomawo mu mmotoka abeere nga ayingira atuule, omwami we Julius Wandera Maganda amuvuge babeere nga beeyongere mu mmotoka eya Harrier gye babaddemu. Kati nno bino byonna tebisobose oluvannyuma lw'okuba nti bamugasse n'aba nga ate talutonze. Wulira okusinziira kwabaddewo. Eyewitness said a shocked Maganda, who is also a former member of parliament for Samia Bugwe County South, collapsed at the sight of his wife's body and was rushed to the nearby hospital unconscious. Omukulu amanyidwa nga Maganda bwalabye bino nti mukyala we bamutomedde era afudde, omukulu yazirise. Jukira omukulu ono yalikera omubaka mu parliament, alina constituency gye yali akiikirira, baali bagiyita Samia Bugwe County, era nga bakiikirira ku kadi ey'ekibiina ekya National Resistance Movement oba NRM, era nga wano we baamulondera okubeera minisita omubeezi w'ensonga eza East Africa. Kakati we twogerera yagudde ku nkyukwe eyo, era nga batugambye okusinza ku babaddewo nti olulabye mukazi we ng'amaze okuba nga alambaala afudde, ye omusajja azirise buzirisi olw'ebyo ebibaddewo nga taasobole kubeera ng'abigumira. Kakati embeera bw'ekyo bweri, omukungu owa NRM afiiriddwa mukyala we ng'ate mukyala we mukunzi ow'ekibiina kya NRM. Kakati onaawulira mukutu gwa Redison TV, webale kubanga okyagoberera. Gwatugoberera ku YouTube, soko subscribing, genda mu comment section teekayo obubaka. Naawe watugoberera ku TikTok, kola ekintu kyekimu tubeere nga ate tutambula ffenna. Tukyagenda maaso n'okuba nga ate tubatuusako byonna, kanzije tubeere nga tubawa ebirala tuwuliziganye mu updates ezigenda okuba nga ziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu, omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.